Kawempe Lugoba mu Kampala gye tusanze Jamiru Ssettimba ng'ennaku z'omwezi 29 omwezi ogwokuna omwaka guno yali ava kuziika mu bitundu by'e Kayunga emmotoka n'emutomera. Ow'emmotoka ajja ayagala okumpitako yeekanga naye ebinnya kati mu kukiwugula yawugula omulundi gumu ate yajjira ddala nnyo n'ansanga eno ku bbali gyendi n'akuba okugulu kwange. Waliwo omuzira kise yamuyamba n'ayita banne ne bamutwala mu ddwaliro. Bwe nafutegerako oluvannyuma amanya ge nti ye Ali naye mulema wa kagaali yatambulira mu kagaali. Ekirungi n'eyamukona yaliwo era okumutegeera yamala kumweyanjulira nti emulabirizi Dominic Yibu ow'obulabirizi bwa Kotido. Nga ndaba waliwo omwami ayambadde ka white collar nga mulimu ne sapule mu bulago. Ababooda ne bamugamba ssebo gw'otomedde omuntu ono mutwale mu ddwaliro. Ono yamusuubiza okumukwasizaako ku bujjanjabi. Bwe tuba tukyali wano ku ddwaliro lino erya St. Kizito, omwami bwe yayingira najja n'agamba ssebo nsaba kunsonyiwa wa luzungu nsaba kunsonyiwa naye sigenderedde ku ekyo ekibaddewo naye tugenda kulaba bwe tukikola ki bwe tukiyitamu ffembi. Yali amanyi nti ali mikono mituufu okutuusa obudde bwe bwakya ne bamutegeeza nti omuntu eyeeyama okumuyamba bamukubira essimu tazikwata. Bwe yatuukayo ne bamugamba oyo mwami okuva yavudde wano tumukubira amasimu takola ki tagakwata ate tugezezzaako okwogerezeganya naye ku WhatsApp tumusindikidde naye tannatuddamu. Ng'amazeewo wiiki mu ddwaliro yalina okunoonya ssente bamuteekemu ebyuma. Kati ate bano baŋŋambye baagala kifaananyi kwe kubira mukyala wange ne mugamba olinayo akasente w'osobola okkajja. Yalaba talina kyakuzzaako kwe kwekubira enduulu ku poliisi. Bwe natuulawo ne ŋŋamba lwaki sigenda ku CPS kuba kati eno yeeteekwa okuba nga yeekulira zonna kaŋŋende wano nkube enduulu zange eno osanga naayambibwa. Ekyamwewuunyisa ate emulabirizi Dominic Yibu kwagamba nti yamukoona okukyusa mu bye yeeyama n'amugamba nti ye yamusanga ku kkubo n'amuyamba n'amutwala mu ddwaliro. Kati bano abasirikale ne mbagamba ate ng'agenze bugenzi tetwogedde mbadde manyi mwampise nzije ajje twogere. Nawe ne bagamba abalooya baleka bamuwabizza baagala kugenda mu kkooti. Yalaba nga bamutomedde ye nga Good Samaritan n'avaayo okukola ki muyamba noonyereza ku kyagenda maaso kasa tunamala fayiri yaffe tujja giweereza omuwabi wa gavumenti. We tumusangidde ng'alina okuddayo mu ddwaliro kyokka tasobodde nga n'ezimutuusayo tazirina. Ennyumba mwendi yakupangisa n'ekyokulya sirina okusobola okubeerawo ebbanga eryo be basawo lye bagamba nzimale ndyoke nzire ku mirimu gyange. Alina abaana naye yabasindika mu kyalo wa maama we olw'embeera okumusukkako. Abaana batudde waka tebasoma bali ku kyalo. Tufubye okufuna omulabirizi wa Kotido Dominic Yibu twogereko naye ku nsonga eno ne tulemererwa olw'okubulwa ennamba ye y'essimu entuufu. Ye Jamiru kati atambulira ku miggo ng'essuubi ery'okuwona liyinza okumuggwamu singa abatafunye kuyambibwa. Susan Nanyanzi agafeeyo ku Spark TV.